Hajji Obedi Lutale era nga bwakutegeezezza embeera ebadde ya bunkenke nnyo era Ssaalongo Erias Lukwago abadde atudde wano woolaba ndi wano abadde atudde abula ab'ebyokwenda we bazze abadde anywa amazzi ago n'asitukawo n'agateekaawo n'agezaako okuggalawo oluggi nga bwakubuulidde era oluggi olwo mu kuluggala ab'ebyokwenda bakozesezza nga omukulu bwakubuulidde ekigala ky'emmundu okuggula oluggi olwo ne bamufeffetta mu kisenge eyo gye bamusanze oluvannyuma lw'okunyigiriza Nnaalongo olwo ne bamugja mu kifo kino ne bamuwamba ne bamutwala mu kifo ekyannategeerekeka nga bwe tukugambye kyokka bino byonna bigenda mu maaso ng'ennaku z'omwezi 3 omulamuzi wa kkooti enkulu Emmanuel Baguma lwe yateekawo okutandika okuwulira omusango oguvunaanibwa Dr. Kizza Besigye ne banne saako n'ensaba ez'enjawulo mu musango guno ezizze zisabibwa wabula ne zitawulirwa akati nga ku olwo omulamuzi lwe yateekawo n'okuwulira okusaba kuno bannamateeka bano kwe baasaba nga baagala General Muhoozi ne abalala abasirikale 2 ne Ssaabawolereza wa gavumenti okubaako bye bannyonnyola oba bye baanukula ku ngeri ab'ebyokwenda gye baakwatamu abavunaanibwa bano okuva mu ggwanga lya Kenya okubaleeta wano mu ggwanga okutuuka okubasimba mu mbuga z'amateeka okwera ennemba n'emisango kakano gye bawera ennemba nagyo. So tukyaliwo wano mu kifo kya Dr. Kizza kya Ssaalongo Erias Lukwago okwongera ate okwogerako n'abamu ababaddewo tukubuulire mawulire gaffe ag'enjawulo ne ku mikutu gyaffe egy'enjawulo okuli DBS Telefina X oba mukutu gwa X sebo embeera ebadde etya baŋŋaayo egw'omu kubasimattuse nabadde actually nze nadde sibirinako kubanga nadde sibitegedde ebyabaddewo ku makya kwe kuŋŋamba nti abapoliisi babaddewo okuva ssaawa mmeka babadde nga ssaawa 12 awo nga bamulinze kati ne basooka ne bakebera emmotoka ku makya eya mami wange ng'atwala abaana ku ssomero tebamusanzeemu ate ne batandika okumulinda kati abadde alina interview ne Sanyuka babadde balina okumitinga ku office kati nze kyembadde neetegekera ate n'abagamba nti tasobola kujja kati tasobola kujja ku office kubanga babadde balina okubeera naye ku office naye n'agamba kabajje wano kati interview ebadde short tebagenze into detail yabadde abagamba nti yadde agamba obuzibu obumutuuseeko n'agamba maybe tujja scheduling another time kati after that I was actually seated outside ne bajja ne babuuka ekikomera basaze babdwa ne babuuka ekikomera kati mu kuyingira ne bagenda mu kisenge ne bamugirayo eyo ne bakyonyiza mami wange kati ebyo byaguddewo mami yababuuziza mumutwala wa tebamugambye gye bagenda mutwala oba kye bagenda mukola naffe tetumanyi. Waliwo ebintu ebibadde mubolekereza ab'ebyokwerinda bano okubadde pressure bagita ekyuma high pressure machine n'eddagala bali tutto baba biresi ebyo tetumanyi kubanga batuyisizza mu ngeri gye tutegeera kubanga yabadde abagamba at least ko mutwale pressure machine nerina eddagala eddala kubanga tali bulungi ne bagamba ebyo tetubyetaaga ng'ebyo bawoza ate nga musajja mukungubu tasobola badduka omba muzze mwogere talina buzibu. Tewali kirala kye batutte mu nju eno okugjako ye batutte ye yekka fenna batulese wadde ebiwandiiko oba ki nti tebalina kyakutwala kati balabye nga tebalina kyakutwala ne batwala ye yekka tebatutte kiwandiiko tebatutte kintu kyonna kirala. Naalongo ali mu mbeera ki? Naalongo agezaako okukuma tali bulungi naye tusaba Mukama atujjirire. Okay, embeera bwetyo bweri wano mu maka ga Ssaalongo Erias Lukwago. Tugenda kunoonyako ne ku bannamateeka abalala okuli Aaron Kizza n'abalala okutubuulira embeera gye bayitamu kubanga okuva lwe baavaayo ne bategeeza nti bagenda kuwa ekiwandiiko ekiyita General Muhoozi Kayini Lugaba ajje mu kkooti
embeera yayongera ddala okutabuka, so twagala okubanoonyaako batuwulire oba bwe batuuse n'enteekateeka eyo. So nga BBS Terefayina tukyalondoola ensonga zino kwongera ozikutuusaako mu bulamu bukufu bwazo, mawulire gaffe ag'enjawulo ag'ogyotobadde, ageesigika ne gambuuze ku ssaawa emu. N'olwekyo kankomaawo ate tugende mu programs endala tukusuubiza tujja batuusaako wano. Ekifaananyi ekirungi ndiwo ne Ivan Mbadi okutuusaako enteekateeka zonna nga bwe zinaaba zitambudde.